Gwe Walufaayi totutama. Tobeerangako serebu. Okwata essimu n'ogyetunuzamu tekikufuula kuba serebu. Obwo busiru bwe muyina. Madamu Walufaayi wali wagenda ku kyeyo nga weekolera ng'olina akasente ko nga weekolera. Olw'okuba mwalaba nti mufunye ku linnya n'oyagala ofuuke ekizibu ne ku mulimu ne bakugoba. Ku mulimu we baakugoba n'ovaayo n'olimba abaana nti oli mulwadde era oli mu mbeera mbi abaana ne bakusondera ssente za tiketi. Nodde Uganda n'ovuma abaana abaakusondera tiketi okuboogoloza. Mbwera nga we gali agasiru we gatategera gwe wabadde oyina ne tiketi yo just gakadama tegaawuba. Kaakati maama ate bw'oyagala era bakusondere. Madamu Walufaayi ani yagamba nti oli serebu? Okwogera ekigambo Walufaayi kikufuula kuba serebu. Mbuwe nali ntrendingira nga banjijjako interview nga ntrendinga kaakati ndi mu buzibu ng'ondaba onyirira. Gwe Madamu Walufaayi e Uganda waliyo abantu abakola. Keera ku makya ogenda onoonya omulimu okola oba oweereza mmere onoonyezi weereza emmere ofune tiketi ekutwala e Saudi wowe oyagala kudda ku kyeyo. Muleke tumalangako mirembe maani. Eno apu mwagifuula ki? Basondera abatalina maanyi. Basondera abatalina maanyi naawe bakusondera omulamu. Lwaki mumalako abantu emirembe maani? Lwaki mumalako abantu emirembe? Buli omu gy'avudde nti bansondere era bannange nze njagala kunnyamba era ba YouTube bamuggyako gundi ne bamusuula bameka be bajjako YouTube nga bakyaliwo bakola. Nga bakyaliwo bakola? Bannange temutumalaako mirembe bantu mmwe. Temutumalaako mirembe. Munoonye emirimu mugende mukole mulekerawo okuddanga ku TikTok okusabiriza. TikTok si ya kusabiriza. TikTok abantu bagibeerako ku having a fun. Ne mutumalangako emirembe buli kadde buli avudde gyavudde bannange njagala kusaba bannange oli mukazi anyirira osibye n'enviri ffe bakadaama abamu tuli mu bituttwa. Tuli mu bituttwa n'ezisiba enviri tetuziraba gw'oyimiridde wali otaddeko n'eggagozi ez'ebbeeyi ennyo oyagala mbu bakusondere ssente. Nammwe temutumanyira maani. Genda ne banne we mweyambulanga. We mwabeeranga ku WhatsApp ne mweyambula. Ku TikTok ne mweyambula ng'ensi yonna eraba ne mwekalakatira ku live ng'ensi yonna eraba bakusondere. Genda bakusondere naye totutama maani. Oli otambulira mu kagaali nti tosobola keera n'ogenda n'onoonya omulimu n'okola. Naawe omukazi omukulu alina emikono alina amagulu anyirira bw'atyo n'oyimira n'obolooga nnyo. Yenna atudde ayagaagadde abolooga. Munjagala bansondere ssente, maama fiina, bampe ku buyambi. Oli mulwadde nti tosobola kukola oli mulago nti bakuleetera butunda. Genda onoonya emirimu okole genda oweereze emmere. Vaayo osaba abantu emirimu lwaki musabanga ssente? Saagala.